oyogedde ko mubaka abangi bano bomenye oyogedde ku mbaka Betty Namboze bakireke enkolagana yo ey'obuntu naye yasabulukirawa simuyinako buzibu simuyinako buzibu bakiri obonero obuliwo obwenkunala bulika nti temukyalinnyo mu kimu simanyi ekyo kivudde ku ki kyembuuzaawo kiteefu nze simuyinako buzibu simuyinako buzibu muyinako buzibu ki Namboze kati nze ndi Katikkiro mulamba Katikkiro ayinza okugugulana n'omubaka wa Parliament Adamu naawe nze kabaka ow'ebweru ebyo tobiwulira nga abantu babyogera nkimanyi ow'omu mbuga kati Katikkiro ayinza okugugulana n'omubaka wa Parliament ntya ku nsonga ki nze bannondereeyo omukono gye bamulondera nze ndi wa kibiina kye Ssaabasajja yakulonda Ssaabasajja yannonda ate Namboze yeddira kkobe temulina mbeera yonna eriwo waliwo bye boogera omanyi nakugambye nga tutandika okwogera nti waliwo bannabyabufuzi omanyi omuntu anoonya waanaafunira omuwaatwa oluusi emiwaatwa egyo gye gibasuula mu ntata oluusi gibasuulayo mu ntata oluusi bayambibwa Namboze baatukwata ffenna bajjukira nga batwala mu 2008 gavumenti eno efuga yatukwata ne batukuŋŋunza ne tubonaabonera eyo mu bugwanjuba bwa Uganda ebitalojjeka wasoma ekitabo King on the Throne kye nawandiika wangi wakisoma Adamu ba mwerufu sinaba kukimalayo oba oyinza okumboza bye sinnamalayo Adamu sinnakimaliriza kisoma okimaleyo olabe mulimu essuula ekwata ku kuwambibwa kwaffe twalina Namboze era Namboze abantu okumumanya yamanyibwa nnyo bwe yali ayogera ku radio CBS ng'ajja alina emiramwa gy'ayogerako kakati ne watondebwawo akakiiko akaasomesanga abantu ku by'ettaka Namboze n'alonderwa ku kakiiko ako ne batalaaba Obuganda ne boogera ebintu byali birungi ne bawulirwa ne bamanyibwa era nze ndowooza awo yasinziira okulondebwa ng'omubaka kakati nze nnyinako kiki kizibu ki sikimanyi nze simuyinako kizibu ekibuuzo ekyo n'okibuuza ye kubanze wali ompuliddeko nga nnyina kye mwogerako no simwogeranko kintu kyonna oba ye ayina bye yali anjogeddeko ye gw'osaana okubuuza Mutindo TV, the best online TV.